Dr. Emmanuel Nuwamanyanga musawo wa poliisi ategeezezza omulamuzi Angrin Ssennoga nga bwe yeekebejja ssebuufu ne bavunaanibwa nabo abalala 7 ne kizuuka nga bali mu mbeera nnungi. Okubakebera kuno kwasabibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Mu misango nga gino egya Naggomola abavunaanibwa baakeberebwa emitwe n'omubiri gwonna okutwaliza awamu okulaba nga balamu bulungi nga tebannatandika kuwozesebwa. Omusirikale wa poliisi omulala Specioza Nyanzi ategeezezza kkooti nga bwe yali omu ku bantu abaakima omugenzi Donah Katusabe okuva mu maka ge bwebajja okuleetebwa ku payini asobole okusasula ebbanja lya ssebuufu eri obukadde 9. Ono wabula teyakimanya ti Katusabe anaatulugunyizibwa okutuusa okufa. Ssebuufu n'abantu abalala 7 bavunaanibwa ogw'okutta Donah Katusabe nga bamulanga okulemererwa okusasula ebbanja eri obukadde 9 ezaali ez'emmotoka. Ate era okuvaako mu kkooti enkulu okuwulira obujulizi obukwatagana ku misango egivunaanwa abasiraamu 19 abagambibwa okwenyigira mu bikola ebyokulya mu nsi olukwe kugenze mu maaso. Olwaleero akulira ebyobulamu mu poliisi Dr. Moses Byaruhanga saako n'omusawo okuva mu Mayfair Clinic e Najjanankumbi Denis Asiku bategeezezza nga bwe baakebera abantu 7 ku abo abavunaanibwa ne babasanga ng'emitwe gyabwe gikola bulungi era nga tebalina bisago byonna ku mubiri. Abaakeberebwa kuliko Rajab Mubajje, Isa Matanda n'abalala. Olunaku lw'eggulo kkooti era yafunye obujulizi okuva ku Dr. Emmanuel Nuwamanya ng'ono yakebera abantu 3 okuli Yusuf Sentamu, Muhammed Kaloddo ne Ismail Sentongo. 19 abavunaanibwa okuli n'owooluganda lwa Dr. Agre Kiyingi, Aisha Nakasibante bagambibwa nti baalya mu nsi olukwe n'okusirikira amawulire g'okulya mu nsi olukwe. Kigambibwa nti emisango gino baagizza mu 2013 ne 2015 mu bifo omuli Uganda, Dubai, Kenya ne Tanzania. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.